ekyokubiri eky'essaawa zaffe mu Luganda. Twasembyeyo nga tunuulidde essaawa okuva ku emu ey'okumakya paka 12 ez'akawungeezi. Nga tugenzeeko mu kitundu kyaffe ekyokubiri, essaawa zino ez'ekiro tujja kutandika n'essaawa emu. Essaawa emu eno eyitibwa mayingirankoko. Mutera okulaba nti obuliri obukedde weebaka na nkoko, so ssaawa emu enkoko ziba ziyingira. Ekyo ndowooza abasinga tukimanyi. Ssaawa emu zisandika 12 kitundu awo nga ziyingira. Ogenda okuwera emu nga zonna ziggweredde munda. Essaawa yaffe eyo mayingirankoko. Ssaawa zaffe 2 ze ziyitibwa malya ga byaggulo. Ssaawa 2 nti abantu baba beetegeka okulya ekyeggulo, baba balya. Jjukira twakifumbye eri ku ssaawa 11. So kati oba wafumbye ettooke okuva ssaawa 11, ssaawa 2 liba liboobedde ng'olwo maama ajjula nga tulya. Atulirako abaliriddeko ennyama, abaliriddeko ebinyeebwa, abaliriddeko mukene, ng'obulamu butambula. Ssaawa 2 malya ga byaggulo. Ssaawa 3 ggulo limu. Ssaawa 3 ggulo limu nja kuwa assignment, genda onoonye eggulo limu kitegeeza ki. Ojja kuteeka awo mu comment section yaffe eggulo limu kye kitegeeza abatugoberera. Nga tuvudde awo tujja gendako ku ssaawa zaffe ssaawa 4. Ssaawa 4 kawooza masiga. Kawooza masiga tuba tumaze okulya ekyeggulo kyaffe, olwo tubikka omuliro guno, owoozawooza amasiga, obikka omuliro ate ogunaakola enkya, kuba jjukira bajjajjaffe baabikkanga omuliro nti amala okufumbirako leero n'agubikka ate era ne gukeera enkya nga gukyalimu, gukyayaka, nga tatawaana kunoonya kibiriiti wa neighbor. Jjukira edda wasanganga wano enju n'oddamu ogisanga mayiro ng'emu, so ng'ate wonootambulira okugenda eri okunoonya ekibiriiti ng'ate amaduuka gali wala, oba wabisse omuliro gwo keera ku makya ng'okuma 10. Bwe tuvaako awo tugendako mu ssaawa zaffe 5. Ssaawa 5 kisisimuko kisooka. Ekisisimuko kisooka lwakuba nti bigenze bikyuka ennaku zino, ekibuga kyajja, abantu bakola ekiro, mataala gaba gaakabalwawo okwebaka, bizinesi zikola, naye essaawa zino bantu baba beebase dda ng'olwo osisimuka ekisimuko ekisooka. Waliwo abakeera mu buliri, bw'oba wabuyingidde essaawa 3, ssaawa 5 oba osisimuka. Waliwo ababuyingira, waliwo abateebakirako ddala, waliwo abasula mu mabaala, abo bo tebajja kukitegeera. Bwe tuvaako awo tugenda ssaawa zaffe 6. Ssaawa 6 eyo mu ttumbi, liyitibwa ttumbi oba ekisimuko ekyokubiri. Nti bw'oba wasisimuse ekisooka ku ssaawa 5 ate n'oddawo n'okisimuka 6 ekyokubiri mu ttumbi eyo. Lwakuba nti nga bwe nkunnyonnyodde abantu tebakyebaka, naye nga ssaawa 6 twazirabanga budde nga buyise. Bwe tuvaako awo mu ssaawa 6 tugenda mu ssaawa zaffe 7. Ssaawa 7 ze ziyitibwa mattansejjere. Ffenna tumanye enswa ensejjere nti wano we zisingira okubuukira, ssaawa 7. So abaayeesobolwanga okuyimuka ne bazitta ne bazikwata nga bayimuka, naye obudde obwo biba bingi ebiyita ekiro. Naye nga ze ssaawa zaffe ezo mattansejjere. Ensejjere nakyo kika kya nswa. Ssaawa ezo mwe zibuukira, mwe bazikwatira oba okuzitta. Ssaawa 8 matutuma. Ssaawa 8 ogw'ekiro guyitibwa matutuma. Nti ebinyonyi ebiyitibwa amatutuma oba ettutuma gaba gaka, mutera okuwulira ebinyonyi ebyo ekiro
lwakuba nti era oba weebaso oba tosobola kubiwulira naye nga gye bikaabira eyo amatutuma oba ettutuma. Nga tugenzeeko mu ssaawa zaffe 9 nkokombereberye. Essaawa ey'omwenda eyo abasabbi bagitegeera nnyo era batera okugereesa nti bw'oba olina ky'oyagala okusaba oba osaba Katonda oba lubaale ozuuka ssaawa 9 n'osaba. So nkokombereberye naye enkoko esooka eba ekookolima. Enkoko esooka eba ekookolima omulundi ogusooka abayikulanga mulunda enkoko mu kyalo muba mukitegeera enkoko eba ekookolima. Tugendako mu ssaawa zaffe 10 enkoko ey'okubiri enkoko eba ekookolima omulundi ogwokubiri ssaawa 10. Ab'omukyalo mukitegeera lwakuba nti ebyennaku zino ebidongo biba bivuga, abasinga kumpi tusula mu kibuga, so ekidongo kiba kivuga ate tekyali nkoko oba tosobola kuziwulira naye ng'abaakulira mu kyalo muba mukitegeera. Tugendako mu ssaawa zaffe 11. Ssaawa zino ziyitibwa kinywambogo. Mujja kunnyambako awo mukole research oba mukole okunoonyereza, mujja kunteera mu section awo mu comment section kinywambogo kitegeeza ki. Bwe tugendako mu ssaawa zaffe 12 olwo emmambya eba esaze ng'obudde busaasaana. Emmambya ng'obudde buvuddeko eddiba kyekiriwa emmambya okusala nga butandise okusaasaana butandise okulaba. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Obadde mulabi mulungi, tukubiriza okwongera okusubscribinga, commentinga, okulikinga n'okusharinga, ate era twongere okubatuusaako ebipya n'ebisingawo. Omukutu gw'amannyinonoyo nsigadde nze Ssekabira Joseph, muzzukulu wa Walusimbi era musajja wa Kabaka. Atakuumira mpeera bankuumire, mbaagala nnyo.